weekend eno ku Delta TV. Sikwagala ko nsimbi, sikwagala ko bugagga, wabula njagala muntu ali muki mugwe munda. Ndayira amazima ga Katonda, ndayira mu lwatu ndisiri kukyawa, nawe boli beera okaddiye, layira oba olisigala okyanjagala. Ndayira amazima ga Katonda. Omusajja watukwera nga kuyimbira akayimba bannanga bakwagala era nga oyo mwami bamuyita Abasi Muyanja nga yabadde ayimbira mukyala we gwayagala ennyo Fatina Nalule. Bannange batambulidde mu ML ne bagattako ne Range Rover Sport. Emperekeze zaabwe zanyumye, emperekeze enkazi n'ensajja. Reception yaabwe yabaddemu kye bayita obulamu. Abasi balage kyoyinawo ne mwana muwala Fati. Ate nga batuwulidde n'engeri gye basisinkanamu bannaye enyuma. Katega awo bandya nesitamiriza ku kifumu daba mwana muwala ava ku ssomero n'abwana aligita obwe konzo wa kiki ekiriwo yibasala eriwa waggulu wansi basala wansi ingini yabadde agenda gisala waggulu ewadukeyo. Ate bwe tunavayo tukutuuseko omukyala w'amaaso malungi, kayindo kalungi, otumwa tulungi, aligitanga ennyana oyo bamuyita Veni Nakalema Omumbejja. Mudakika entono bweziti Omumbejja afaananye nniko wangi naye ate ekisinza okuneewuunyisa kiki yabadde agenda n'omwami ow'ekirooto kyo gwe bayita Nicholas Jingo. Nicholas Jingo yatukakasiza nti ddala Veni mukyala eyeekuuma. Nkumiikiriza emyaka 5 years Veni yegwe yalemeramu ebintawaanya siganye wabibba ne mukama wa buyinza okomezaawo ebintu byange. Era Veni naye n'awulira abawala engeri gye balina okuyisaamu abasajja basobole okufuna omukolo nga ogugwe. Patience pays, though it pains, naye in the long run it pays. So babeere patient, bajja kutuuka ku buwanguzi. Yatuwulidde n'erinnya lyamuyita bannaye eddungi. Mr. Nice, I miss you. Omanyi Nicholas kye yakoze yadugaza olujja lwa taata na buli kirabo ekyebbeeyi ekya class eky'omulembe ng'awayo we mukyala gwayagala ennyo Veni. Yenna tebisibwa mu programu y'Okwanjula n'embaga ku Sande eno saa zigenda kubeera 11 mpaka 1 nange Sharita ndayira amazima ga Katonda.